Production and Acting esangibwa ku Ivory Plaza opposite Pioneer Mall omwaliro gw'okubiri. Okumanya ebisingawo kuba ku simu namba 0781910717. Yes, okay, hello. Ntandi kwa mbufunze nga tugenda maaso mpola. Lake Illinois is a man-made island bar known as Blarney Island. It's been there for over 100 years. It started out as a trading post for booze-running gamblers and gangsters who would kakati bagenda maaso bogera kazinga akamanyidwa nga Blarney Island. Akazinga kano kabero myaka mingi emabega. Kati no katandika nga akafako kwesimba. Abandafe badira je baye kwekanga. Lookouts could see local. Walingayo nengeri ya kabara. Iranga badiringireyo nyosa akonezara nebintu bifana kongebyo. It reportedly happened after a card game. Echadi ntandikwa iranga tugenda maaso nekifaananyi mpola saa kunyumiriza atenate. What transpired that fateful night? Kalina kazinga kane ebikolobero byakolewangayo kyali nga kizibu nnyo abamateeko birondoola. Kubanga ne banaffe aba Coast Guard oba poliisi y'okumazzi eyo kwega bagirengereranga walantejja n'abo abaali balinanga ebakola ne basobola bikola mu budde saako n'okwekweka nga tebannabakwata. Kati mu biseera by'emabega akazinga kano bwe kati bwe kaali kafaanana 1927 gye tutandikidde firimu ekyali ntandikwa tugenda maaso mpola saa kunyumiriza ate nate owaye mugaga muleituula leke ntunywamu adde embugumye kalibobo bagagga n'abagagga ekyokunywa ekirungi anti era nange ndi mukambwe oli wa bitone weewaawo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Paranormal Island gye twentse mulambalamba nga bulijjo eminze okuweereza ekituusibwako Nice Curry Powder Samona Beauty Products era nga tugenda maaso n'entandikwa mpola. Abagaga biseera bye bibeddembe nga bali mu kazannyo tuli myaka gyadda 1927. But since you haven't got anything left, I guess that's that. Wacho bosi wacho nacho olina ina kyosigaza gwe. It's enough. Abesi byabimala. Yakuba matatu itejaja bali muzaara. I'll bet you the deed to the island. Kadi kankuzibe endagaano y'ekizinga. Abagaga basiba mataka. Lindako. Bali muzaara nega buli omu kyakola akyekakasa. Oli amusibye endagaano y'akazinga kwe bali kake. Okuwangula sirina buzibu. Kankusibe ebyange. Njagala nkujje. Nkubye empiki. Yakuba amatatu obugume reverse tumbaavu. When you put your bar right next to mine. Kaakati njagala akabaala ako nako kabe kange. Dump down. Nsobola kugyendagenda ggwe. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Yeah, I did it all right. Ndagenda gikuba amatatu. Kakuba ezzaala okikakase kukumbye. Nze saganye okukuba zzaala naye kankukalakata amatatu. Drinks are on me. Akazinga kange nebikalimu kati wali okyaziza omugenyi ewuwo onoomwekyaza kuyikayo ettaka omugenyi ne muzannyamu amatatu ng'ebyessaali nagandi nkukubya amatatu yika ngitutte emwanyi tono gawadde empeke bamukubya amatatu yatandikira tanzibye mansita azijjeewa mansita zazigaddemu kata mansita bamukuba amatatu agenda okweregereza nga bamukubye my bar natunywemu ku lw'akabala kange kakati akabala kafuuse kake ekyali ntandikwa tugenda maaso ogenda okuwulira okufa nga ndi mwavu okuswala kanfe omusajja ne yeekuba essasi ekyali ntandikwa nga tugenda maaso saala kunyumiriza bunyumiriza ate nate era sawuleke ndi osubwa nagazigenda mu emizi video musinga bulijjo ku Yamaha Center naye gazigenda emizi video Kampala shop nabagi efe tuwali eriko aponye sitemolo wetuli library efe wetwagiza era abatunonye mba mutusanga. As much as I'm enjoying the view,
don't you put that away and go start the boat? Akakati soko ove ku ebyo kiba kirungi eri n'obanga onyumirwa ava ku ebyo omusayiguleko genda olege onyumirwa eryato. Oli yakubye essasi gwe ne wonetta omusajja asigala agamba akabbala kake kandabe endagaano yange empya nga yeetegereza endagaano y'empya. Alina bibiri akabbala n'akazinga. Luli abadde alina katinginya kabbaala kati alina n'akazinga agenda okuwulira. Who's there? Ani aliyo? Alina kyawulidde eri. I said, who's there? Ngambye ani ali eyo? Ebbaala yakagigula kati siringisi matatu zokka. Akubyemu ettala neevaako. Nanyini kazinga yesse olw'okuswala ettala envuddeko ebbaala yakagifuna endagaano alinayo mu ngalo agitaddeko. Ndeka kiki ekyamuyoola. Ne tudda mu myaka egy'obuliwo 2014 tugenda maaso mpolampola era nga tandika butandisi nagambye evamu emizi video nga bulijjo. Ate bukyanga yekolobya ani golabye yekolobya watyoga nsimanyi kiki ekyo ekyali ntandikwa ate wali kirowulidde nze. Omanye obulamu babulya batya bannange naye nga nnakyempuleko nze guwulira siwali kirala obuzaabuza gyagwa mu nzige bulira eri ekikoba. Alina kyawulidde omwana alina kyawulidde omulenzi tyali ali kiriwo ekyali ntandikwa firimu naye nga we bali tulengera nsoko olindeko ebintu bino nagamba waganyi mukasa kano gajja kujja eno mu lwebe yani atweyongereyo eri mu lusandi nga bagenda mu lusandi bali kazinga bazze kulya bulamu gwamanya emyaka egy'abaana ab'obuwala okusugumbiza onogenda okwetegereza alinga alengera tocha yakawalinga waliwo omuntu amulusa amazzi alinga alaba golodi ate ebyenfuna bino nasigala dyana wamala alinga alengete golodi bannange onogo alinga alabye tochi muntu alinga amulisa naye nga muntu kyamuli bwolandika nzijewo eryato lyaffe bajjidde kujja kazinga bagenza okujja kazinga bajjidde ku lyato bazze kulya bulamu waija tugende balengedde ekimulisa wansi muntu kyamulisa ng'asinziira ku ntobo ya nnyanja akaato ke bazze nako bwe buno obw'okutegula ekyali ntandikwa ffe tugenda maaso ogenda osimbula eryato livansi yalimedda n'eryato liganya okyuka eryato ekyali ntandikwa eryato libadde ki ogenda okulengera nekalika gyakani waliwo akazze waliwo kukazinga ekyali ntandikwa full throttle pictures bakutusako entandikwa tugende maaso mpolampola zano okunyumiririza atendate Paranormal Island ye filime tandise mulambalamba nga bulijjo okuvamu emizi video Kampala era nagaitwesibwako Samona Products Nice Curry Powder ekyali ntandikwa tugende maaso mulambalamba era nga tolina kusubwa Brianna Evigani ye muzanyi wa filime etandika twaga tumanye Paranormal Island Rande Wayne ekyali ntandikwa Paranormal Island yetandise mulambalamba sagala osubwe Ben Elliot akazinga bwekadwe kafaanana Sara Kajezi tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso Sara Kajezi saa kunyumiririza atendete Ashley Lobo ne Eva Marie Joy Farida ekyali ntandikwa Paranormal Island ye filime etandise ani movies kuzayinga bulijjo Lance Henriksen naye nga ku sinema kwali nnyo era nga tumujjukira mu hard target so genda okwetegereza okuttako erudde bali wakazinga waliwo abagenda maaso n'okasomako nga era bakasomako ku ngeri yakasakingako ku Google kazinga akogerwako mbusibanya akazinga akatunundu era akazinga akataamu poliisi jenga egira abagira mawulire enkya n'eggulo banoonyereza aliwo abantu ababula abawuzi bakafulu bakubiddwa amayengo ga buli kala naye baabuze
Christina Varatosisi ekyali ntandikwa Kole Mare ne Justin Nesbit co-producer tugenda maaso abaana balabye omuzimu akazinga byonna byova kazinga Kelly Paseke kachum designer tugenda maaso tukyatandika butandise era nga sala kunyomereze Maji Vaski production designer ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Dilip Isaac director of photography ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola saa kunyomereze bunyomereze atenda Steve Michaels executive in charge of production tukyatandika filimu Mati Mare 3 era nga Mati Mare 3 ye mwandiisi olugero ate nga ye mukwasi w'ekifaananyi kakati filimu ketandike tumanye akazinga kana akatunundu kikiddala ke bakoogera kamawulire be kakoogerako bituufu Rookie motor out here. And start from your line in 3, 2. Good evening to all. We are usually doing traffic right now, but today we're sneaking away to Blarney Island for a look at some real fun as we head across the lake. We're starting early out there, huh? It's never too early. Skies are clear. Water a cool 68. Air temp still blistering 82 degrees. But I guess I should leave the weather to the pros back with you. Good idea. Well, it's going to be crowded out here this weekend, so enjoy yourself. And remember, a silver motor is a safe motor. That's it? No traffic report? You know, we're getting there. What a rough job you have. Now get back to work. 10-4. Heading east now to take a look at the highways. Sure you are. Guys say we land at the island next time to get a closer look. ya kakati tugenda maaso so munange akatundu okulayika ndi wali eri akazingo kagendako abaana ab'obuwala wano basinziira n'abaana b'obulenzi abaagala okutambulako genda kazinga era nga wali wewali ebintambula z'opangisa tulengera bulungi nnyo amaato wegadookinga kuba amaato tegapaakinga era bw'opaakinga eryato oba okoze ensobi naye bw'olidookinga ate olabika ndi oba olitaddewo bulungi bannenyanda kituufu babe mwogera gyebiri agetufaayo jangu tulambule waliwo abalenzi abalesa abaana b'obuwala era nga bagenda bagende maaso baleke ndi balambula akazinga kali akoogerwako ak'omutawaana omanyi waliwo emyaka gy'otuukamu nga gyo jamba zuulu osanga omwana ow'obulenzi gw'osanze nga owandiise ekigambo wano tebakyamawo tokyamawo kati tijjajjawo ne wasigalawo okyama wano baba bamba zuulu nnyo oli azze ne kamera ye ayagala amanye ddala kituufu biki ebyogerwa kazinga era nga abantu bangi nnyo kwegamba abeetekedde ogenda maaso n'okwagala okulambula akazinga wali tugenda maaso era nga tukyatandika butandisi n'ekifaananyi era nga tulina kusobwa owayo omulabi ewalona siwonera abanyirira bavudde mu kibuga basanze abo ku kyalo ayigula ino kijja nkolera ddala tugenda maaso balambuzi bavubuka tugenda maaso n'ekifaananyi I don't want to get fired before we even start. I'm just doing. era ng'ebugembe City Life video library mukakuba omwana mulenzi lone ab'ebugembe aba batuusako bulungi action zino tugenda maaso. So there have been over 70 some odd reports of boat deaths, drownings, or missing persons out here over the past 50 years. olaba mbadde ngezaako okunoonya bwino abantu ababbidde ne babulira hano okubalirako 5 buli kimu tugenda kukimanya twala tumayirala kana akazinga abantu gye babulira awo balwali kumbe nga banyonyola okyali mu byaki kamale gwe okulaba kamera ebyokwata yabirabye dda bananga ayina ttatu bananga omwala ng'anyirira byayamwala yeesiga kizigo ki adola omwala n'ayamba ayamba lidetala nga ab'oku biiki kiki laba omuwala
wali otunuliddeko omutuga talina bwe yakyamako ene gyaledda kino kisaana nawe kiraye togamba ndoye bulijjo nvuma okuloba togamba nti ndobye kino gye kiri mu bitonde kyendaba kyolaba with video. okutambula kulaba okudda ku nnyumya jegale jebale nnyabo atulabye kafu mujje. Oh no, she didn't. Nedda tabanga atuyise mujje oba mujja wali wegombyeko omuntu n'akuyita kumba badda bali wano balinda entambula ino bongerayo era ng'omuwala oliyo omu balina obatwala entambula gye baba badde bapangisizza entambula naye nga tebamanyi nti agendereye salaba agiyendereresa yenna yeyoyoyoyoyo wamanya bwe tutwala ondaba tujja tuuka kuba negenda gandabayo ojebale abayaye nga batandika kumpa omuwala ono. Tugende tukole omuwala ono ku mulimu guno taliiko yekka kumbe aliko ne muzeeyo ono Lance Henriksen tumujjukira mu firimu nga ndi Target. Omuwala ono amuyita atya? Kwegamba omanyi waliwo ke bayita akasenda baguzi bizinesi olina gisaamu ebintu ebya display kwegamba oba nga bakasitoma bayiyiza nga bwe batuuka ku mudaala tebenyiwa. Mufune mutula bavubuka tugende lye lyato lye bapangisizza okuleka ni batwala Kazinga baze kulambula Kazinga. Buli omu agenda maaso n'okweyanjula. Mikey, You work on the island too? Yeah, actually. wali abiwulidde naawe otera ogendeyo Kazinga. Jerry, right? Lose the... Yegwe Jerry. The cops are gonna think you're drunk. Akanda okajjeko bwalisina tujja kulowooza otamidde. Abatera okwambala obwo babagamba otamidde otyo gwa ogwa mu mazzi oba osigala we bakujja. Saagala nnyo okuvuga batamiivu. No training. Ye muzeeyi Lance Henriksen tugenda maaso ate nga tukyatandika butandise Paranormal Island. What happened over there? There's something. Ate liri eryato Akazinga gye boolekedde bakoogerako sitole empanvu nnyo era nga genda okulerawo eryato eryawabye kale omugoba waalyo lyamuwabyeko eryato ne lijja liyingira akasaalu. Eryato mu kuyingira akasaalu omudereva yabuze. So I've read. Ron said Kibavuga batamidde ate ali buzibu A bar in the middle of a creek. bavuga batamidde. Kibuuze poliisi ebiwoowoolo ebyo poliisi biwoowoolo erina kyerabye wali agenda maaso n'okwetegereza ng'amanyi abavubuka bo bazze kulya bulamu ekyabalese kulya bulamu tobanyumiza era tebalina buzibu bwe baazudde naye nga mwala wa muzeeyi no yeetegereza essanyu abavubuka ano lye bali mu yaali egomba taligenderako nye tumanyi lwaki naye nga tulengera muwala mbooko nnyo embooko fire. Tukyatandika Animovies ku Zai Amanda Way Zai Plaza tugende maaso ate nga tukyatandika Andreas Entertainment era ku Majestic Plaza level yokubiri. nga boolekera Kazinga bagenze bali obulamu naye nga Stelife Video Library mu Kakubo wali eri ebugembe omwana mulenzi Roni tukwagala nnyo ne bakasitoma abo bonna tukyatandika firimu eno twatumanya ludawa gye biggwera. Kakati Akazinga nga omanyi ebyamazzi abo waliwo ate si stop over olina wootuuka ekifo bakizimba mazzi wakati kale waliwo abaali baagirako abamanyi ku sitole za Kazinga eno bo balina ebbaala yali mazzi wakati bagizimba mazzi wakati awo. Right for advice, I'm gonna give you some. Get off this island after closing. What? Bannange amagezi gembawo Akazinga mukavaako mawo nga tekanaggalawo kwene kaggalawo. Place and they act careless. Kazinga kano kawuliddeko ebintu bingi sandyagadde kwata kuleka nobaako engigi musikattira we batuuka abantu okuba ne bavaawo namwe simusigala manyi abaana bavubuka mulina nnyo eddalu
temusigala kazinga. Munze ayagera iki? Ngayagera ananagira nti ata nanagira n'ebigambo bye bigumu nnyo. Get off this island after hours. Nakiddamu akazinga simukabandaalirako. Temubeera kazinga temukawangaalirako. Ivy, I'm gonna dock the boat around back. Eryato genda lipakinga manju. Agenda lissa manjo. Mwaramzeyi bamumanyi. Ya mwana kitole kimwana kyali waffe mwana omanyi abayaye beefula bamanyi nnyo aba security ku mulyango anoonya okuyingirira obwerere kati laba ebbaala abasajja batetenkanya obulamu tugenda maaso laba ebbaala ya mwana waffe jejejejo bayingidde toyinza na kumanya nti oli ku mazzi wali eri lwakuba ebbaala bagizimba nambaawo baba n'abalenzi tugenda maaso naye nga Volts Video Club aleri ku munana mwana mulenzi Kasipati Kasule tukwagalanya one baddest and fullest MC Club Ambiance tugenda maaso bade mugamu taje tuli mjeyali ana aleri gaye kikindi akidongo kyokka siwali kyegana ekiri wali yetamu mpaka manju bale oli eno gye yalekeri. Hello, Mike, Sheila, they're here. Mike. Hey guys. Bana. Must be the newbies. I'm Sheila. Bana nze Sheila. That's Mike. Oli Mike yangambye. Hi. Chijeri, nga wina abanyaga nkuba. See you guys up. Muli bano. Kuba naffe tuli balambuzi mutulambule. Omulage mutulambule. Engeri bali abalambuzi. This is Blarney Island, 1932. Akazimba kaita Blarney Island. Creepy and homegrown right there, dude. Waliwo ebyafaayo byawo. Kyekka omumuunya. Yeah, except for Capone. Akazinga waliwo ebyafaayo omusajja omu yetta. Eryo lyasigala nga ggulire nnyo. That's the rumor. So why did you live out here? Did your family? Yeah, they used to. They moved and you didn't? This side. Wamba kituufu. No. Oli waawano kweni manyimu ebitonotono mwala ono wa muzeeyi amanyi ebitonotono yazaawulira akazinga naye ebituufu aliwo birabyeko. Yeah, actually, my sister Janet and my... Kale abantu beesulamu akalogojjo waliwo ne yagamba simanyi engege yajja n'envuma mbere engege simanyi n'emyoola biba batamira ne balabanga ensumaaki. Kadiye wakazinga aye tayagala kumala mumanyi abazze okulambula naye engege evuma etya. Oyo story waliwo eze ne kamera yali ku research. Thinking taking them past the boat wreck. That's why I need more scared off workers. Tebaagala nnyo byakanga bajja kubanga bw'okanga abajja ate abalala bayinza obutadda era ebisinga ebibawo kazinga babimira. Kati eno ewabeera ebyafa ebyakazinga era eragala nnyo mpapula zino zogalawo ebigundi archive gyebiri. Tugenda maaso eri DJ Maka batta. DJ Maka bali bubi. Abaana emikono waggulu. Walina the air feed show. Hi, I'm Lori. Abaana aliko gamumanyi waliwo ebintu ebituuka ne bifuuka ngombo. Olinga alina we yakawula ne kamunyumira. Man of on ice. Bannange. Zap on ice tamanyi kikuba kitya naye awulira lwakasaba. Naye n'akasabireeyo kamuwujireyo n'atandika okukola ebitali bya ku nsi. Zap on ice. Yawulirayo simanyizi one stroke straight away bwajja n'akabamba ne kamuwujja
Hey, Goroni, I found out. Tuli ebyokwerinda. Timing, man. You called right when I had a couple of openings, so it worked out perfectly. Hey guys, this is Ron, my cousin, the owner of the place and our new boss. Ono ye nanyini kabala, Roni nanyini kabala era asanyukira bwana banyirira. Abagagga baagala nnyo okuleka ne beyanjula. Nice job. Baze ne baagaliza ebisinga. Takula. Ali awo. Dude, isn't that kind of milking it? Hell yeah, it's been like 6 years, right? 5 years, and I graduated this summer in criminology. Ooh, Officer Mike. Don't forget we're still family. No. Achinati mwera era mbena chimwagala mungamba. Wendi njakuleka ni bawe chene bakukola, bawe chinsolo kuleka ni nyamba. Kale. Ayo mwana n'obwala mundabire nnyo kuba naye mwana gwo ino kuleka ndi osanyuka. Kale bosi. Hey, Roy, how about you guys? Want to start, yeah? Lined up, ready to go. Bawe. Abagaga bate basule emirimu. Ajja mu kifo galowa mu kimbera gabo mu ekuleti n'abasula mu bayina kyabaze. Tunywere wamu ne bano abaze nenge basasula mugaga mugezi anoonya poloti tomunyumiza ebyo. Eri DJ Maka bali bubi. Tugenda maaso. Muramura. Kale. Bane straight awe yongera mutoti. Abaana batabusedda wali. Endoogo efuse endoogo bali kazinga omwenge tebakyanywa bawuta mu wuute. Ate oguta abazinge makoona gattamiro. Tugenda maaso ne firimu. Omanyi okupanchinga. Waliwo yazinga swahaba ebinakyusa. Olulimi lwakyuse toti yazivuddemu kayaza yiwayo buyiyi. Ono ne batwala. Ozanyako omwenge tegukuba luyino okaaba naye gukusabula n'owulira ng'entumbwe zeegooye entumbwe zeenyoola. Ladies and gentlemen, one in the air, DJ Maka bali bubi abatabukidde abatabula mu nfiringa ababula mu matala gokka naye nga tugenda maaso mpolampola. Munsonyiwe mbazi balabye kumbazi abalabye. Mbadde sigenderedde we muli awo kwambadde nze. Alina gwe eno yitawo. Ugende no bugenda. Ngali ngatalabayo. Kale kamba yiteko. Kumbe era anonya kiremya yenna. We baba bagira kuba kati mbadde netaga bayo nyambako mu kale kanzije. Ojja no kubwa. Kana atayina yakola. Bine byoko. Senyiga ajja kunzita. Hi. Jebali. Kale naye jebali. Stacy. Yenze Stacy. Mike. Ebiga ina bitono ate agala okubaako ebikolwa byatuukiriza. Nagwa mu security. Stockroom? Oyina kyonoonya. Bandagiridde eno waliwo akasenge kenjagala. Omwami ono yagenze okujja nga ali ku research. Era ku research kwali. Hey! Gwe! Eno amasanyalaze gagenda. Bagambye amasanyalaze gano tekagenda. Sanyalaze ne gajja gavaako. Sigala mu nzikiza. Abatakyalaba. Ate nga yazze ku research. Ajja wamanta. Hello? Abange! Wali obaddeko mu nzikiza nojjanga wamanta n'okwata omuntu mu liiso. Kale oyinza okwata mukamwa ka muntu mukamwa. Ogenda okuyita ayita. Omuvubuka omulambuzi eyazze okulambula akazinga era okasoma kali ku research ddala kituufu akazinga kano kaliko emizimu. Kubanga bagamba akazinga kaliko emizimu era tebagendayo. What are you doing back here? Yaguka wa muzeeyi. Looking for cops. I'm a bartender. Cops?
muzeeyi. Mike, have you ever worked in a bar before? Yeah. Abantu bali mu kabaala nti ye kati gwe gy'otya okuba nti oli nabo mu kabaala. Kumbe yabadde n'ayita w'alina okucakalira. What are you doing on the island? Okola ki kazinga kano muvubuka? My friends and I, we needed. Nze n'emikwano mukujange tuli wano kusanyikamu. And you're gonna stick to that story? Ogenda kuwandika story yemu. But I'm also doing research. Tufunde ku research. Got it. No, I'm doing research. Research mbande nsoma noonyereza. Focusing on the caretaker. You are. I read online that he killed himself, and now he haunts the island. So you're doing research. Oli ku research? The island's haunted. Yeah. I've been working here off and on since I was a teenager. I never saw anything. Mbadde nkola wano okumala ebbanga ne teenage daughter wange okumala akabanga. Situlina kye twali tulabye. People make up stories. Bagani ku kazinga kano kuliko ebintu tategereka. Abantu balina stories ze bakola. Kulwokuba ziba zibasanyusa. Abantu ebiseera ebisinga bawaayira n'okulimba. This island. Kubanga baagala okukola ekibasanyusa. People make this up for publicity, so. Abamu bakola ekintu ng'ekyo nga banoonya publicity. You're saying the caretaker is not real. Kyogamba bino eby'abantu okubulawo si bya ddala. Was on this lake. Situkirabangako. Because shit happens. Siwali n'omu yali agize era tetwagala kuleka ndi otwala amawulire aganalekandikakanga abantu abalala okulayika ndi otuviirako ebizibu. Tetwagala tuleetera bizibu. Tewali kiri kazinga kano oyagala kuleka ndi okanga abantu abalala nga tebajja kazinga tukyagala. So this helps my case. Make anything, you prove your case. Kaakati mbadde njala ndeete kamera ebigambo ebyo byogere kubanga njagala we naddayo abantu mbabuulire ddala nasaza omuntu omukulu nga gwe. Talking about how the caretaker is not real. Nambuulira bino byonna byakisi bya ddala. The caretaker. Mbu akazinga kaliko keyateeka. Waliwo akalabirira muzeeyina. Why don't you go pretend you know what you're doing? Lwaki tokyusa omulamwa gw'ekyo kyonna ky'okola nodda muzeeyi kituufu mba nnovaawo. Oba waliwo omuntu ekikola kyajjiramu n'asitandinga alooni n'omanya n'ekiddako si kubalulwa naye kubongolwa. Obuuza ebibuuzo eby'ebikukujju. Mbw akazinga kalina keyateeka kaliko nnyiniko atayagala kaleekaaniramu. Easy there, cuz. You okay? Nagwa muloni. I was just hustling back to the bar. All right, man. We'll tell the guys wrap it up. Oli bulungi? Thanks. Ndi bulungi kale. Mugaga ng'ayingira ya feesi ye. DJ Mark. Welcome to Club Ambiance. Ng'anyala mu kikube nga kya mugundu temukiza ku kagere kambongere. Bagenda maaso nga badda ku bbaala. I think Dad got tired of it. Abaana eriko ebalandisedde okumanya abalala mikwano gyabwe emirala. Hey, Sheila, that's it. We're closed. Thanks, guys. Tugenda maaso. Hey, don't you get tired of guys staring at you up and down all night? No. If they stop staring, they'll stop. Yeah, the same problem. Chicks checking me out. I feel like a piece of meat. Yeah, if you'd actually bartend a little, you might not lose your job on the first night. Oh, he's fine. We had a couple kids quit yesterday, so we really need you guys. Why? I don't know if it's crazy, too much pressure, it happens all the time. But you're making awesome tips. Definitely, but we earned them. Well, nothing's gonna keep me from quitting. Well, good. Eri abola. Yes, please. Baagala okumanyirira kituufu bibawulira kubona omwana ya akazinga kana akawangalidde kabadde akolanga ne muzeeyi. Waitress all night. Yeah, I did that. Tugenda maaso. Naye nga bannaffe abayanga street videos Mityana. Hey. Ab'Emityana mujja kuleka ndi muzifuna awo bali ku Central Market. Flow esooka. Edduuka lyabwe litunudde mu lukoba lwennyini eringira akatale. Yeah, you guys should go hang out in this boat. Yanga street videos Mityana Central Market. Give me that. Transit kaka. Later. Please. Kale abantu banywa akenge mu kabaala abasinga ne bayalika.
ne basigala nga baliwo bokka. Tugende maaso. Baba no. Nga badda ku lyato muzeeyi we yapaakinze ba yadookinze. Nga batandika kunywamu. Balina muwala wa muzeeyi. What about you, college? You alright? Yeah, I'm great. Made a little bit of cash. Got some time to make some photos for my thesis. So this summer's it, huh? After college, I'll come through the world. Yeah, gotta get a real job. Can't bartend my whole life. Real job? Yeah, I'll do this my whole life, so. That came off right. Kakati yagamba kino ekintu yadayagadde oleka ndiyakola obulamu bwe bwonna era awulira bulungi. Ayagala kendi afuuka researcher, paranormal researcher. Omuntu anoonyereza ku bitali bya bulijjo. Kakati omuntu nga anoonyereza ku kintu ekitambula ng'omuzimu oyo naye omugirako enkofiira kuba taba waakuzannya ekintu ekitali kya bulijjo. Ebintu byamaze ebbanga eddene era okujjako wano teyazze mukuwummula kukala kwayazenga omuwummuze ng'abalala. Ekigendererwa kye kyakumanya ddala kituufu. Akazinga kano waliwo abantu bazze babulirako. People like you. With book smarts, no real life experiences, just opinions. It's an interesting way to live. No, I never said my way was the right way for everyone. But if you plan ahead, life turns out better. But if you live in a... Yagamba. Enkola ze kwegasi kye ekisinga okuba nekyandibadde kinyumira buli omu kuba ebyobulamu buli omu kimukwata bukwasi obulamu obwe naawulira ng'ayagala butambuza mu ngeri erina gy'ayagala. I have news for you. This lake life, this isn't the real world. Yagamba kino kibala eno si y'ensi eya ddala. Better maybe I could have planned for the loss of my parents and my sister too. N'agamba oba oli byonna byogeze okuleka ndyonoonyerezaako ate osusizzaawo wandibadde okoma kubanga ate olinga ajereegerera yafiirwa famire ye sisitaye ne maama we abaabulira kazinga kati bw'otandi olekani ate obaako engeri gy'onookoza eminoko. Ayogedde bubi. Sit, drink, relax. Kakkana sooka onywemu siipinga onywemu okakkane. Kazinga lijja kavaako lijja kudda wano. Wabeerawo ekidyeri ekibatwala ababa baddayo abasinga tebaagala kuzibizaayo. Akazinga tebaagala kazibizaako ekidyeri ekyo nga kyeyongerayo ekitwala abasemba. Bagambye akazinga kano kanyuma nnyo emisana ssaawa 2 oba okanyuka. Hey, are you okay? Waayo oli bulungi? Cold down here. Yeah. Omuwala bambi yanyiize kuba oli agenze nayogera ku mizimu. Yayogedde ku mizimu enfuuzi ate nga noono naye waliwo abantu abaabulira kazinga. Tewaliwo kiragaani omuntu yafudde naye babula bubuzi. I wish. It's kind of creepy when no one's out here. Nga badda mu lyato lyabwe naye ano mulengera yatiisa. Waawa tiisa ki? The actual lake area reported to have seen apparitions. Kakati wano tuli ku Divider Lake operation. Twaze okunoonyereza bagambe ne waliwo emizimu entaalume emizimu entaamu. Twaga tumanye emizimu entaamu ddala gwe giri kazinga. Wano we mundabira era ndi wano ku nnyanja we neekwatira kale siri walanye ne bannange kubanga eri mu kazikiza tewagendwa. Naye nga weekirikodinga nga kirina ivu nnyo kuba njagala mbannyonnyole. Tuli wano n'okubira ddala mizimu tegiriyo teri mizimu. Abakakasizza teri mizimu wadde boogera ni waliwo emizimu. Tugenda maaso. Ali kodinga ali ku research okutambula kulaba okudda ku nyumya. Tuve ku ba research. Jeri naayiwako. Empty. Let's go. Empty, let's go. Yeah. Tugende bugenzi. Alikola kyeno kali tugende. Ate abala bali eri ffe tukola kyeno abalenzi. Eri ye wali abawala tugende eri. Tugende maaso nga bagende eri.
Ebbaala kali bagi openinze buto banyiniyo bagireseewo. Ovanga mu kifo ng'ekyo kubani abantu abalutundako gwe batunze omwenge nga bagenda. Kazinga abasinga bajja na kidyeri teri gwe basangayo obudde ne buzibirayo nga gye bali kati abaye buzibe gye bali. Tusumule lusinzi. Nyini ajja kuyomba. So what should we do now? You mean right now? Just follow me. Okay. Mikey, I could totally hit that. Baba no. But you know what they say. You shit where you eat. You know what they say. When France. Tugenda maaso. Paranamo Island electricity bakozesa mona beauty products abakola ebizigo skin care ne samona. Abo soap tugenda maaso. Nice curry powder kanzali akagenda munva. Abaye. Turn the lights back on. I didn't do it. Zaka matala tenzenga jeko. Man, it's not funny. Bisiza zaka matala. Stuck in the dark with Alo zero kulira flembo zendala ga isinzenga jeko. Zako nawa matala. Banangata na jeka matala. Come on! Namwe. Bambi. Semanyi bali kuyaka. Omanyi takulinda kuongerako. Omanya akazikiza nagala akazikiza akakoba mu nyumba n'okwata muno mu nnyindo nga togenderedde. Aya. Akazikiza tuli kazinga Paranormal Island ye film gye tulaba. Akazinga entamo. Akazinga entamo. Tugenda maaso. Abadde agenze okulaikani abako kyalabikani yeyamba awo naye engeri yenzikize mujjeyo kati agezaako okuddala beeri banne abenga abasinkana kwatamanya amasanyalaze kigatutebagaya amasanyalaze gino tegavaako amasanyalaze gavuddeko amasanyalaze geno gavuddeko kiki ekigajjeko ate nga bagambye amasanyalaze gino tegavaako amasanyalaze gavuddeko ageno tegavaako gakano gakagenda mwe hey you guys wow. Ate munzikiza yendabirwamu esigala eriflectinga. Banaga katikano panikachikana ate. I can't see. Soko nanyeta doba. You flashlight here, right? Why? Lori, over here. Tulieno. We're at the bar, just follow my voice. Eno mukabala ulira wenjogerera obojja follow my voice. Just the lights off. Bano ati mjeka amatala. Auno yagajjeko. Hey, Sinze. it's been shut off. Which means they shut it off from the mainland. What's wrong? He's the only one that can do that. So he's at the mainland? Yes. Abala bonna bagenze ndi yefefe kabasigate ekiki? Flashlight. Well, I'm having one on him first. Bonna bagenze. The hell was that? Kyekyo. Pawulidde ekikubye wale. Have any money? Andy. Huh? Andy goli awo. Andy, who's you? Ivy? Who else is here? Nena mmwe muli wose. Kumbe Andy obedda akeberera abantu ebyerabiddwa ebyabaawo. 2 a.m. something. Tuli eno tugira simayo wedda gwejjako amasanyalaze. Nange omanyi bagamba we gavaako ng'oli mukazikiza w'osigala. Kati abadde agudde kavaali. Wait, seriously? Andy. We're the only ones here? Feffeka abaliwo nti ye. Abala baliwo nti Maneya ne E. I've never worked here before. Bara James. Just, what stories have you heard? Andy, shut it. Owa kamera natandika we gagenda ne gavaako no n'anywamu bwekyo. If anyone else is here. Tukirikodinga. After party after all. Nga bali kabaganeera. Alright, cool. I'm gonna get some more footage, and we'll go. Then, Come on. see you guys there. Kale balina okuleka ne banoonya amasanyalaze gaddirako wa. Amasanyalaze gaddirako wa.
This island has been here over 100 years. Akazinga kano kabaddewo emyaka miyitirivu nnyo ddala era wano mu kulekaani kagize bagamba abantu bangi babuliddeko. You're serious? Just give me a second, dude. My bad. The townies, the locals passionately believe that this ghost is real, even though I haven't given or seen Akazinga kabaddewo emyaka egisoba mu 10 era mbu waliwo abantu abaakabulirako era obulombolombo bw'akazinga bagamba bw'oba ng'ozze essaawa 2 bambi zikusanga osiibudde kubanga nnyini kukakuuma ge baakazaako eryake yateeka naye aba atandise okulawuna. Masannyalaze gasoose okuvaako. Jerry. Obuzikiza bulinga obuzikiza ate bagambye tulina kubeera nnyo mubuzikiza Jerry wono banaalingiza. Bannange Jerry yalingiza. Kiro saawa ziri mu 4 baakoze emputu. Tata chupa. Ne waawulira ekikuba. Ate gye kikubira gy'alingiza ekibyasoosaayo omutwe nazzaako ekifuba. Ayimiriranga kutiya. Talina dda akatooki amaaso gonna agakanudde wuuno alinga emmale. Tata chupa Jerry tata chupa. Akazinga Jerry baganya okutambula obwomu Jerry wuuno ali bwomu Jerry. Kikena yalimu oludijje. Boxi zaki oyinza okanga ekitakangika. Atuve wano. Nadda Katonda n'amuyamba kikina awo omala guddiri ukanga bukanzi. Hey, yo, DJ. You're just by that, right? Huh? Ekiriedi. No. Gwabadde ate nga nkolayo ki alweyo tugenda kuzzako switch atoli eri otukanga bukanzi otulemesa olina ekigo olina ekigendererwa olina kyogoba ate nze nange mbadde eri nga nze anoonya obuzinda alala badde mbakangira ki tugenda mu maaso bafuluma kabaala. No way. Asi ogenda okwetegereza we baletse eryato baaliretseeyo lana alimulisa alinga anoonya ensenene. Eryato eddene eribadde awo etooki era no yankanza kalengera etooki kyokka the only one you got. We need to wave down past these walls and get help. Eryato eryabadde wano omuzeeyi yabadde alidde okinze liriwa. Eryato terirabika. Eryato ly'eryabaleese lyeritaliiwo be baliwo be basigadde mu nzikiza eryewala gy'olengera amatala eryewala awayinza okuba nga awaddirira kubanga akazinga kalina emirirwano. Obali biddi ne bageza tunatunulako eriyonna eryewala eri. Make it right. It's a mile away. I can make it. Idiot. Nze nsolo wugawo. Okay, yeah. Nsolo leeta obuyambi. Screw me, bro. Okay. What? Andy. Nge mujje kumpakanya temumpakanya nze nawuga dda nze nsolo wugawo nze mpugawo tozanyisa. No. Sure. Bwawugawo. Not worth risking. Let's go. Come on, guys. Va mu by'okuwugawo ujja tugende. Omuyada atandise palapase nga baddayo. Enzikiza eri wano
etoki basudde wansi etoki agenda okulengera emumulisa bweddayo bwemuddayo etoki bwemumulisa bweddayo etoki bwagiringiza bweddayo etoki bwanamuwala bwalingiza etoki mu mazzi. Oh, what? You saw a girl? Naye omuwala adengazi. Come on, boy. You just see fish. Look at her. She saw something. We're gonna walk you back inside, all right? Olabika otidde jandula etudda side munda. Oyagala ikotidde. On here? Has anybody got a cell? No, there's no landlines on the island. I still don't have service. Kakati nga bapoyesa. Let's try something. Nze inakyenda byebadde nga tokyaguddeyo. Firstly, seriously ninda omuwala. Kale kakanamwawo. Oh, the same. Drinks. Tukole ki byakunywa? Use one? Onywa ebyo byokunywa by'abandi ndi ate wano nga bali siti wali. Ourselves, and both of you aren't in. We need to figure a way out of here. Tunoonye kuba eritujja wano mulimu kunoonya kimutta miiro. Neyongeremu toto edda bazituseera kati yeewakalamba. Obwedda alina bulandi ze yeegomba wali naye nga tezituukikako ng'abatunda weebali. Kati yeewa. I want to get off this island, okay? Tunoonye nga gye tuva akazinga kano. Kyokka mwangumiza ne mwa will be okay. Kyokka embeera yi neeyongedde kutabuka. Wow. See any boats? Nope. Sibalina kibalaba. No? Yeah. Wadde kibalengeza. Muzeeyi naye talabikako. Nope. Oba yatutte eryato nalowooza abaana bagendedde ku kidyeri. Cut out. Empewo enzita. It's gone. Netiwaaka tewali. Ayagala kukubira baagondi baleete obuyambi. Netiwaaka mya. There is no network. Can't believe we're stuck out here. Network ebuze. One hell of a first day of work. Sorry. Tugenda maaso. Anything? Nope. Shit. Mufunye network nedda. Well, you're in charge. I didn't do anything. The boat's gone. Ron left us. Whatever. It's not my fault. So Ron's coming back, right? Katata wanadda. Kwenda nedda simanyizo bana nadda batebalete mu musaako musango kubanga si buzibu bwaffe. Ayizo alowoozezo mwagenzo baki. Out there. Shut up. Sirika naawe. For Mike's easy. Wale lino ekisinga obwangu baako kyogera obulidde kazinga. Toyogera bigambo byakubula. Ebyo tebabyogera ebigambo by'okubula. Doing fine. You might have a drinking problem. Nope. Is there someone in the corner? Waliwo ali mu koona wali. Wa awo. Ono buli ekiba bayagala akirikodinga kuba alina obbajjukiza batuuse eri ddi. You guys are freaking me out. Ayagala naye tukanga bukanze era onoonya byakulikodingirako. Awo mu lwatika awo awali olwatika. Naawe awali olunyaafa. What did they say this place is haunted? Otandise ujuzi wagenda n'otukanga awo simanyi envubu kumbi waliwo ogundi. Can you hear us? Ali awo otuwulira. Waliwo ali awo atuwulira. Ngaliwo omuntu awo. Who's that? Ani ali awo atayogera. Us. Are you guys messing with me? Ayagala kutumanyira bumanyizi. Naagala kumanyira. Zenako wabamanyira. Wetegereza.
Omanyi waliwo aboogera nga bakambwe nnyo naye ng'ali mugongo gwa munne nga namba emu ekigere yalumye dda singa abawo akakoona akaddakaawo era ng'ayogera bw'atunulayo linda kukazzemu tulabe kakati bazzayo emabega kuba abalikodinze kamera eyinza okuba ekikutte bulungi bo nga nazo kyetegereza ku kamera kamera nefulutanga envudu aba bali awo olugina lwaggula kyekigutte mu bbaala ng'abafirimu badduka bavudde emunda bali bweru kati bali bweru misinde tetudda mu bbaala tugere tuveewo buvi nebweru gye badda yewatali ewalwa akata akatuyambye akata kataliiko mugoba kakaleerera ani akaleeta amanyi namwe muddanyo mukwekuluntazaze kankaleete andi ng'ayingira ddubi yagenze kuleeta kaato ani akaleese akaato kano twakalengeddeko nga poliisi kaliko kanoonyerezaako era nga bagamba mbu kaddeko omugoba waako ne kamwekyangirako katya omanyi abayo okusudiyo kola kye baagala yo andi affe mwana affe andi omwana affe wakabi bana lya muddubi aliwa ande atuuse uyo atuuse bana yakatingrani ali ku lyato andi wakabi waffe era yaleese eryato erigendo tujjawo ande amakatonda atwagala bannange tuwangudde era batwala leeta eryato liriko yingini ziryanga ziryato anange waliwo ekimunyiza oluyi kibadde kyemukayaluyi kibagwe firimu yino akaro ne kajuka ngalinga kaliko muwendula oluyi lumu tolaba nti kimuzaayo kimuzibannanga andi kimuzizaayo kyekimusise yemalade kulyalalyalalaleeta obuzibu n'abafirimu Paranormal Island waggwe anaga buli omadduka lulwe kati laba ekiri wano olaba okusanyuka olaba takisi ejja etambula temuli musaabaza olugiro gula tekuli kondakita mbadde muntu aleka egindi simanyi direct kambikipaaka mpya ebyo laba tabu akatu keretse kukawe keigira eryato lyekuba nkasi ogenda okulengera akaana akato uno ogenda okulengera sister we bebalaba bagamba family abagenda ne family agenda okulengera sister we yegwe yamulaba nno yekera ebintu by'emizimu ebiboli ayinza okulabikira nga ekoyinza okulyawo omuzimu gwawe ne gujjanga gwali gwewamma omuzimu alekera omuzimu gwa muganda gwe guno guzze kaana kano kalyanga nnyo emimmonde era nga kapakiranga nnyo naye akayita kaakano kaganye yakalaba yekka kyokka kamugamba jjangobera jankutwaleko gyembera eby'emizimu ebyo we gugamba gy'olabe gyenva kakubirewo oluyi kabulanga n'emizimu kaakano yalinga akaagala ebyo mbwate muganda yafa nnyo munnange watuleka tukwagala nga gugajanga nkutwaleko ewange nga nange nzijewuwo tugenda maaso begusiko buli mazzi gikuba mpi era emizimu gikuba empi What are we thinking, man? What is going on? There's a legend that the caretaker's soul protects the island at night. That is not real! What do you think it is? Huh? Lori! Yawakanye emizimu. Yagambye teri mizimu. We. Jeri abawakata semba ludda na ludda. Seed of yesterday. Wakati waba gukonerawa kukono guko nawe musembere ekiriya sembere omunyika
onyigiriza bannammwe? Lwaki onyigiriza banno? Ulina okusinda. Janet, is that you? Is that your sister? Yes! Gwe gwomuzimu sister ogwo. Muzimu gwawo gutalinnya kujjoba. Ayya. Andy. Kyogamba mwogera waka gubadde gujja. Gwalinga kuno nangu. Banange. She's locking the doors to protect us. Enzija azigadde atukuuma omanya otya mbu talina mukama we. Kuyiriba. Kuyiriba. Okiwulidde ekyo? Kibadde ki? Kiki naawe? Agenda mwekweke. Negutema. Omuzimu gwe gubagamba ogw'omwana mwekweke. Wano waliwo omuzimu okutasaasira. Kati omuzimu gw'omwana gwe gubagamba mwekweke. Waliwo jjajja w'emizimu atuga abazzukulu. Era we mujja obubi oli omuzimu omukulu ogutuka. Wekweke waliwo. Kulinga kagiraasi. Kuli omuzimu. Omanya akagoyagaddaale otabuleka wekutyo. Bwekutyo. Y'entambula yaakwo. Katonda enzija ziggulanga z'ewaabwe. Akaato kali ne kakomawo. Akakubya andoolu ye. Kano akaato nkaaga. Banange negupemba. Wona basi. Binange gwate gumututte. Oli gwate gumututte gwate gumuguwanika. Guli amuzimu guwanika. Omuyaya nago akaato banna balese. Gwaliwo gwe gwali guwanise kati gwali kukyawanika ono oli n'apamba n'akaato. Jerry. Natema. We have to break it. We have to break the lock. Nobody's been up here in years. Why? What is it? It's the caretaker's old room. Kakati essubi lyabwe liri ku Jerry. Kubanga Jerry kagenza ayinza oleeta obuyambi nga yebanoonya yebeekweka. Okwekwekawa banoonya yebeekweka. Akazimu kali akalengedde kali eno waggulu. Ate bedeka abagamba nti omuzimu gujja. Kaakati ke kayinza obba kweka. Omuzimu gukweka omulya mmere. Baabo. Lakeside News and is the surround Blarney Island. Kakati kano ke kabala akalala ng'ovudde eri kazinga. Here's to single living, double drinking, and cheers. Ng'atuuka kabala akalala.
Relax. Kakana. You gotta get out to the island. By the way, that's Kazinga. It's an ivy. Just get out there before something. We'll check it out. But if you're lying, I'm calling. Let's go. Come on, we gotta go. They're out there. You have to show us the real thing there. Ate tukaliyo obuzibu ate mbuto tutwala kulyato kwe bamusibira ngani goga officer nalone ni I said calm down jana kusibe njegere nzengu babugenda bagaza nkugambye no wait no abasigaddeyo kigenda maaso yazze kola research ya mizimu ali wansi mu kitanda bayagala kulaba emizimu ddala kituufu akasoba gyegiri ali ku research tegimu research nze Clear until sunrise. I want to apologize for being such insensitive with all my family. Agamba bino byatayagala. It's okay. Kiri okay. Sometimes I wonder what happened to my parents is why I'm still here. Yagamba bino byatayagalira ddala. Kiri okay. Koleka kugenze tuveeyo. Agenda uvayo. Kuli mukalabiro mutabiruwamu kupatabwenya. Mutabiruwamu. Basi. Ono bamusiye ku lyato lya polisi. Polisi oje mubbi ali wali atayagala kugenda. Alina kimbusa etegereza oba nkonyogo. Muyina okugenda mwenna. Sebo ne bw'okola otya Okay, go! Bana emiguwa emigumu newe njovu tepalala. Basi mu statement ezisiba abantu ku police timuba mizimu, timuba mayembe, simuba musambwa. Office on duty. Kama naongea kwa mizimu jinavuruta mtu. Jinavuruta ani? Kwa nini hii jinakamata? Wewe shemine tuone. I'm warning you right now, you better Ndabulawe yende yefude omuzimu kanga abaana abaze okubabagira na bikangovayo kubasagala ku kyetto kinyongereke mundu. Ngamba omwami yefude omuzimu ng'okanga banno ogugumuka era nga wonna w'oli vaayo. Nkoyo kumulisa ekiddako batuuni bw'osikatira nje okulaba ekirala. Officer on duty. Officer with a big torch. Officer. Yamulisa omuzimu. Yamulisa omuzimu. Officer yamulisa omuzimu. Muzimu gwatabuka. Bano babano. Look, who is that? Checho. It's Becker. It's Becker, the security guard. There's gotta be a boat here. It is Sidiato. Kumbe ni waliwo engeri ya bumonitor. Oh God, Jerry.
laba omusirikale bamugolodde. Omusirikale agoloddwa yabadde azze n'azoominga omuzimu yanguwa tugende kati guli kwoli ono bamusibidde ku lyato. Siru namugambye tandeeta ntaddeko mpingo tandeeta bajja ayambe bano ate ntaddeko mpingo ali musiru busiru kyagala nga tasumulula omuguwa agira anoonya bali kuba kati nziraga esina kubeera wano ebyenda bye nabira byonna tekikyakyandaga atandika kuwalula lyato ng'endere n'agirira eyo bano bagenda ofuluma babano bagenda ofuluma kakati nooli taliiwo olaba gulinga ogulina eriiso ly'empuuta gulaba wonna kati omuzimu omuwala gasalawo bekweke wansi nenga obwedda gutuga abantu mazzi kati nga tebadda mazzi kuba neri gye bava bati okuddayo ate ono alina kakamera kakeesiga naye kaba tekalina layiti newe kaba tekalina layiti befudde bamando kumbe ono gyatunuza kamera yewali eddambo lya mukwano gwabwe guno gunoonya gukulukuta ani amanyi akatimba akavuba omuzimu guli waggulu eri gukulukuta gulinga bikongoliro ekyo genda okulengera toki enene ani atumulisa bagwafunye toki muzimu guyinza bagwafunye toki waliwo eryato eddene kumbe yakudde n'eryato yakumamu nga terigenda eryato nga terigenda kumbe muzeeyi ate naye lwadda eryalesu ya polisi bakumyemu yingini nerivaawo eryato teriganye tulikube enkasi tuliveeko lirabika omuzimu gulikutta omuzimu gukutta eryato omuzimu gukutta omuzimu temugwa mazzi mwe basazewo babuuke omuzimu gukutta eryato laba eddubi omuzimu gukutta eryato balivuddemu kuba terikyagenda babuzeewuze basamba amazzi batakula amazzi zeina samba kaawo abasembere tutuuka kuli neryato liriko muzeeyi musookenze namwe musookenze eryato liringa olusaniya naliraba kugira omuzimu gujjawo nnyo namwe munzike bambi nsereba emikono naye bambi muzeeyi naye please bambi genda osika omuwala walinga waliwo ekimukutta amagulu asamba amazzi
Yes. Ngamusika tajja. Omanyi siko omuntu galiwo ekiringa abalenzi balina laavu. Laba laavu y'abalenzi. Nakkirira anonye omuwala. Omukwano gwangu n'osonyiwa size kunoonya naye ogenze bubi. Yagenda okwetegereza. Yagenza onoonya. Yagenza onoonya omuwala. Omuwala Adamu funye naye. Gumuyonse olukendekende omuzimu. Waluza is a case of life. Ompikamu omukanagaza. Omanyi omuntu abanga adde agenzi kyadde engula yogera omanya yale kimuyodde. Ogenda okulengera akanda kaganda kakati ne kazaaga. Olaba n'abazungu bano bamanya emizimu gwe waawase bawakana omuzimu muteguleeyo. Wali obaddeko mu nnyumba nga olina ennyumba w'obeera naye ng'olina ekisenge kyotya. Nga buli oyingira oliranga omuntu ekikusuna entegateega. Olaba laba be bawuuse bano nabo baawuutibwa bambi nabo bakolima. Nakwebatta batuwuuta musigala mugenda naffe twajja kulya bulamu kale mutulekere ebizibu mwebale. Muwone nga tusigala. Emizimu emiyitirivu. Nijibatunuulira nga bagenda. Era kiri ekyabawuuta ekiringa ekyaleka bano. Kakati mugenda okukyenkera. Nange tusibako Samina Products Nice Curry Powder. Emi's video lugalanga bulijjo. Naye nga nabagambye ab'Emityana Yanga Street Video Library mu Central Market yawo. Bwe mujja okuleka nimbasanga bulungi nnyo ab'Emityana firimu zaffe ze batuusaako. Tukyagenda maaso naye evudde lugala. Kakati embeera yo bwetyo bweri. Naye era nga bw'omanyi kuba ne bali bajja olw'olugambo lwe baali baawulira walo n'abalala. Taagala genda kazinga emizimu. Wali osanzeeko. Kakati boosi wa kazinga y'ono yalinayo akabaala. Twetaaga oki. Ye Ronni. Si yaggalawo ebbaala naye ng'aniriza nnyo abajja okunywa. Tukyalina ogenda okunoonyereza age waliwo abaana baabuze era tulina okulaba akazinga waliwo abantu babula. Poliisi eri ku kimu abantu babulira ofiisa yabuze naasiri atunidde esigala. Eggulire lyawandiikiddwa alipoota yakoleddwa ku poliisi. Nayini kazinga n'anywamu. Ssaawa 2 abannyuka abaguzi abalekayo. Omutunzi n'addukayo. Waliwo abaana b'obuwala basimbye. Eno bawulira akazinga ke bayita emizimu muzeeyi ono Lance Hendrickson. Bamanyi wa kitunda. 2 bodies were found on the lake this morning in what appears to be a tragic accident. Emirambo ebiri egizuuliddwa ku makyagolwala era ekizirwanirwa akabenje akabenje. Baana bano leka babadde bagezaako okuwuga balonedde okuwuga leka ne babbira era amazzi ne gabatuga. Zeeyi najjako. From reality. Mulimu byemu palapasi ebyaddala gyebiri. Mizimu giri eno. Olowooza nno si bwetyo bwerabise. Kakati ye muzeeyi yasigala alinda abalala baakutwala kuba ye asaabaza batambula. Obadde olaba Palanamu Island ebadde kutusibako nate nga liyo eminze badde nkwereza. Era mwena bakasoma Uganda natubaagala nnyo olungi atusanyukira ddala. Temusubweddako. Eno ne bwetyo begenze naye nga nagambye esangamu Emi's Video Kampala. Mweraba.